tumubuuza ku upcoming concert ne tukumubuuza ku nkolegana yaabwe n'ebirala bingi abantu abasinga muzze mwogera biki bujja manya ensonga lwaki abadde yawummulamu naye kati akomyewo ne tumubuuza enkolegana yaabwe of course era natugamba tamuyinaako buzibu n'ayongera n'okumuwolereza nti ffe bafaani batasha abasaba omukulu omuziki twewummuzeeko omusajja ne wanamala emyaka emirala 10 hits bazikuba dda ennyimba weeziri just tukozesa akajanja n'ebirala bingi ndowooza naye yawummula lwakajanja k'abantu katulebe emboozi ye oyongere kwongera okumanya abaddewa era abadde akola ki kyogamba kya kyendi agamba atya stedde nnyo nga bwondaba ndi mulamu alhamdulillah kyekiriwo webalikomawo mu ndongo era nali saagenda wala nnyo kuva mu ndongo mbadde mu breaking hands naye kyembadde nga nti nali saagenda wala nnyo nti era mbadde mu system y'endongo matches sibadde kazindaalo nga nze gibadde emyaka emeka nga tukyafu nasemba okufulumya okay buli mwaka nfulumya wrap up ezo for the last 12 years siyimirizangamu naye okufulumya kyempita music those nasemba okurecordinga mu 2013 yeah well ekyantwala mu music break kwali kusooka kusaako kiziyiza mbeka ebipya byenjiga omanyi nga abantu tulina okwechallenginga ne tuyiga ne tugendako mu mazzi amapya ne tuyiga ebintu okitegeera kati nali nkubye omuziki nga nkubye omuziki bulamu bwange kubanga ngukubye naye nga ate njagala nnyo film okitegeera kati nga film ze namanyiira ze twali tukola nga music videos okusinga naye nga ate company gyendi mutuko emirimu gye tusinga okukola gya film okusingira ddala gye gitubeezaawo so nalina okugenda okwongerako ku kintu kya film so nga bwondaba wano bwe twogera ndi certified film producer besides okuba nti am a lyricist and a writer and a singer and a rapper ndi producer abantu abasinga bagenda music break bwe badda ne album ne EP ku byombi wazenaki album full length album nyimba 16 handmade triumph omupambanyi engeri gy'okomyewo mu ndongo endongo giraba otya recent ya music aliwo omwogerako well trend zikyuse nnyo kye tulina okukkiriza trend zikyuse nnyo kati platform eziri abaana atekayo freestyle ku TikTok nkeera nekikwatayo trend zikyuse naye ate siwe tutobwe twagala okivuga twagala kusigala nga tukola music anasigala mu matu g'abantu si lwakuba nti zigenze viral siki actually tetunoonya viral when viral comes well and good but kyetunoonya is doing good great music that is going to stay here music omulungi mungi abaana gye bali balina zi album ennungi album waliyo azawi waliyo epasi ezo album lwaki tetuzoogerako waliyo viboyo waliyo ruyonga navi alina album nyingi ennungi so lwaki twesiba ku ebyo byokka bye mulowooza ebiwemula tunulye gwomu ku bantu ababadde bakwano ba Good Life for a long period of time mwayimba n'akayimba ka nyumbani nere tunakulabako mu activations za Wizo Manizo kya Wizo nzija kinga lwaki sikuba Wizo gomanyi gye nvudde ne Wizo mwagala nnyo oyo kyali wange nnyo actually I met Wizo before I met radio yeah Wizo na meeting adda nnyo ng'akyali mwana muto sobola butapushinga kivulu kya nfanfa wange oyo kyali wange so yeah. So should we expect him gonna yimba nyumbani ne Wizo? Actually I know kuyimbibwa kubanga it's Wizo's show and I know Wizo agenda gikola share yonga kwegamba nga erina dedicated to radio so why not tulina kikuba watunulira Wizo yimba nyimba nyingi mwakola collab n'endala naye abantu babanja Wizo hit are they right or they are not? Era nkiza kummwe nti music Wizo gwalina temwetaaga na musaba music mupya kati okitegeera nti bw'aba asazeewo okufulumya nnyimba afulumye naye nnyimba Wizo zaalina akyasobola ozikubako obulamu bwe bwonna okitegeera akyasobola oziryako obulamu bwe bwonna just mindset y'abantu wano aba stakeholder mu muziki naddala abakola ku zi radio ne zi TV yerina okukyuka okitegeera oluyimba waliwo oluyimba nga terusaana kuzannyamu mbu just wezi gumuluggwe okitegeera ennyimba kyova nkugambye nti wogamba nti ennyimba eziriko kati luno na luno ennyimba ennungi nyingi
Okay, that is about him. Ayirabye byayogedde alagira ddala amaanyi kiraga nti ali ready to actually show up. Nolwekyo gwabadde tannaba kumanya nti abantu bakuba ennyimba ne zimala hiti nga myaka 10 temwetaaga kubanga musaba oluyimba then mwine ekikyamu mukiveeko. Mu studio tulinamu omuyimbi w'eggwanga Young Mulo era ng'essaawa zino essaawa yonna tugenda kuba nga tumubatuusaako hitmaker